Abatuuze mu zooni ya Nsiike wano mu Ndeeba mu ggombolola y'e Lubaga e Kampala bakeeredde mu ntiisa bwe basanze omuvubuka ng'afumitiddwa ekisa ekimusse. Mugenzi ategeerekese nga Yisima Ssekidde omutuuze mu zooni ya Betania Ndeeba nga kigambibwa nti ono okufumitibwa yasoose kufuna butakkaanya ne munne mu budde bw'ekiro. Kati kirabika bwe baafunye obutakkaanya ne munne ne bajja ne beefumita obwambe kubanga kiraga nti yayingidde mu nnyumba era baasoose kubeera awo ng'abagenyi. Abatuuze bagamba nti bano bandibanga balwanidde mu ndamondoogi erinaanyeewo kwe kusuulibwa ebweru kubanga nawo mwasangiddwamu omusaayi. Naye nga kigambibwa nti bamufumisaawo ssaawa ng'emu kumakya. Abawangalira mu kitundu kino bagamba obumenyi bw'amateeka bususse. Buloogi eziri muno zibadde ziyamba abantu naddala nga bakawenja kubanga za layisi mulimu ez'Enkumi 3, ez'Enkumi 4, mpulirayo n'obwebbiri naye nga nze simanyi nze sisulamu obwo obuloogi naye nga bubadde buyamba abantu ng'abanaku abo aba wansi naye nze mbadde nsaba obukulembeze balabike nga bongeramu security ey'amaanyi okulawunanga buluumu obwo okumanya baani ababusulamu. Obumenyi bw'amateeka bungi naye ng'ekibuleetamu tulina ghetto nyingi ati ng'ogeza obwo obuyumba omufu wafiiridde mwe baamutidde twabutuuma nansi yaleeta babuyita nsi yaleeta omuntu asasula 2,000, 4,000 naye bakoluma. Poliisi etuuse n'ekwata abantu 3 bajjambeko mu kunoonyereza okubadde n'abakola mu buloogi buno. Bombi omugenzi ne ma bamanyikiddwa mu kitundu babbi ate kirabika obuzibu buvudde ku ngabana. Omulambo gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago okwongera okwekebejjebwa.